Government egwa bwebera. Okay. Government egwa abantu bonna balina interest mu bintu. Bonna bamwali mugambe mbuno moyo gwa gwanga bavaayo. Ne balagira da side gye batuddeko. Entuufu. Babbye nnyo bakuuma byabwe bamanyi bijja. Kakati olwokuba nti babbye ekisusse. Kati obudde buno bakuuma mbo byabwe. Yeah. Ate nga naffe tuli cooperation ffenna tubifiirwe. Okay. Kwa baagaana okutereeza. Kati ffenna tubifiirwe. Kati tuli ffenna tubifiirwe. Era tulina wanu w'ettiketi okulonda okakuuma okabanja senga byabakama agezaako kalangirira agezaako kacyankalanya kubanga akalu kayogedde kati bwagala koogere kati tugenda kutuukawo kuba leero president abadde ne press conference tugenda kutuukawo awo okabanja na slogans ezikozesa saidi zombi ng'ezimu bazigaana so kati tumalize parade zino tujja kukomawo awo. Tujja kukoma waawo. So kati parade zino obozi tunuulidde notunuli ya NRM notunuli ya NUP ya NRM ate yali yamaje nnyo okusinga ya NUP naye ate bakolaga ndi ya NUP ya bumenyi bw'amateeka nnyo. Ati kati gundi moderator we yabuuliza ekibuuzo yakuta abantu bano babiri n'ababuuza n'abagamba fayiro ya NUP eri open ku kya parade n'ababuuza bane yabwe eggulwawo ddi. Simanyi bawe bavudde ku mpewo yasigadde kyekimu okuza ku izo yabadde ababuuza. Kakati ngenda kubulira ekintu kimu muganda wange era kino kitegeere okuva na leero. Ebiseera ebisinga obungi gavumenti n'ensi z'abannakyemalira bakozesa organize n'amateeka amabi okufutiza n'okunafuya abantu bonna abaagala okulaga ekitangaala mu bantu. Nakyemalira yeeterawo amateeka nga gagasaye naye ne bw'ateekawo amalala agemenyera genyini ge yateekawo mu ngeri y'obbanyigiriza ye n'agemenyera n'atondawo gagali mu bwongo yeerabira etteeka lye yataddewo ate ye nyini n'alimenya ne bamukolera mu tteeka liri lye yateekawo eribanyigiriza ye alyemenyera. Ekyo kye bayita tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. Yes, ndine namba emu nga bwe twabagala olwokuna tubayo n'akantu mpola mpola ne tubanga tulaba ekitambula ekigenda mu ggwanga Uganda. Namba emu nga tonabuuza ku bantu bajjukiza tukole ano ku Climax kafo kalungi, Climax kafo akali self contained nti bw'oyingirawo buli kimu weekiri. Katunga olaba ka background we tuteeka terrace wotula ne munywamu ko katini ka chai ne bakaleeta omukulu nga bakamuleete yita wali okamuteeraawo okitegera. Senkulu y'abakulu weeri ey'abato weeri waliwo water park waliwo VR bazita batya virtual reality games VR games wezili osobola okugenda buli kimu. Abaana abaweereza mwe bali Shakira mwali mulabye nange tegeera so kaakati bwe kini yabeerigwa obutajja ku Climax kubanga weeyagala ku camera producer kwali bamuyita Kisekka Raga Piper tobuza linnya lye Raga Piper kwali alina n'oluyimba naye bamugaa asooka aluwulirizemuko kubeewaabwe balekora kuddukuba ku radio naye yagamba nti omwagizi okubatwalira yagamba omwagizi we namba emu yali maama we nali nga taluwulirangako yaluwuliramu n'amugamba mwana wange wakubya omuziki. So kaakati ebintu bitambula bwe bityo mpola mpola. Yes, namba emu buuza kuba kulaba abatwala n'abatuwuliriza twalamusizaako nnyo buli omu gy'osinzira nze namba emu nga bulijjo president is man. So akantu ako akatako katambudde okoze oti abantu abakoze obubi obutagambika oba abamu obubi obutagambika abalala obulungi obutagambika. Akati bannaye abatwala n'abatuwuliriza mwenna be tubadde nabo emukono be twali nabo ekawempe be tubadde nabo ekayunga be tubadde bambi mwebale nnyo abantu abatubeereddewo poliisi efunvubidde n'ebitongole by'amagye ebyokwerinda okukola effujjo eritagambika ku bantu. Ndowooza guno gufuuse mugano era kati mu bitundu bino ebya Buganda
tulabira ddala nga gye basinze ddala okukolera ddala effujjo mu kibi biri byali biwero kati mu kibi bamukubisizaamu emirundi nga 10 okukolera ddala ku bantu effujjo batusaliyako mu bibira batukuba tiya gas balinga bagamba mbu yalemwa batulumisa embwa batukola kibakola ebintu bingi batta abantu RCC yakyogeddeko we Kawempe ekyembwa n'ajeegana mbu teyabadde Kawempe naye nga tefena twagira bakawempe omanye okuwagira movement oba okujoogerera ekimu ku by'oyinza okukulembeza ekisooka kubeera mu ssiro gwe bintu n'obirabanga abantu we batabiraba era element gye basooka okukwambaza kwesiruwaza kyekimu ku bintu ebikufunyisa omulimu mu movement olina kwesiruwaza era kyovula buyinza okulaba bbala munogo omusajja nalimanya ategera naye kati akoze ati ng'olaba yayogera byakisi mbadde ku RCC bw'otunuulira njagala bantunuulire bajjejayo mukuumu kuba RCC ojja balaba bonna Luka yagambye eyembwa teyali Kawempe yali mukono nga nawabeera muntu mukulu naye n'afuna position yonna gy'atulamu in movement whatever ekisooka mukulembera kwesiruwaza tutandikire ku RCC kimu ku bintu ebikufuula okuba n'omulimu abantu bange mwenna gye muli abantu abali mu America abantu abali Canada abantu abali Europe at large Bungereza whatever mbatumiddeko nnyo mukulike eyo nabalabe nga muyingidde enju ya Shiba eri ku Mityana Road mukulike eyo sabaddeyo sagenze naye namulabyeko comedy studio Frank Antambi namulabyeko namulabye walo yavumye Frank Antambi nti akaddiye yenna bavumye Frank Antambi ne Shalo ndoza ne Sakozo bayabaddeyo yabaddeyo simanyo bayina gwe yabyeko akantu simanyi nebo ndaba yabuweereza nti happening now ayinza okuba yabaddeyo naye nze saabaddeyo tiimu nalonda tiimu ndala tiimu neesooka enzija ku tiimu kasita abaana banga ndi obanye abayimbi bano ebintu by'abayimbi atabirimu yatabitegeera oli bwakulaba tebaagala woba tiimu gundi omulala toyogera naye era mwesonyiwe tebaagala muntu abeere ng'asobola okwogera nono ng'ayogera nono nga tebakwatagana ekyo kibi gye baba bali so kati bandaba ku tiimu eri nga njogera nayo ne baŋŋamba eno wummula kati kyesaalinaako buzibu so anyway Kongs bambi ennyumba yagiyingidde omwana yawezezza omwaka Jolly Jasmine teyasobola genda yaleese ebirabo comedy store n'abimu abantu bakirabe nti embozi mukati erabira wala fa abaasooka babulya ne tubanyonyola ne bawakana mwana nasanga ne lutalo nangamba nambe mu lwakimulimba oyo Jeff tasobola kwogala tuwandikikoze tuwandikikoze kwogera linnya lya musajja kubanga kati nina show gye nakola wano ne Duncan kakati tulina amasimu ge twafuna okuva nkamuddiza omuyimbi oyo omukwano gwange ategeere nti twali twogera mazima anti kati mu contest mwokyogeredde kati ate bo abesaliro banagamba nga lutalo lwaki agamba Jaffa tasobola kwagala Shibu kyovula ngambye erinnya tewandiryogedde okitegedde munywanyi wange twali tunyumya mbonyonya ng'anyumya program ngeri gye twagikozeemu nange si kituufu nemuga kituufu nange si kituufu kusaidi eno contest bagenda gikwata bulala twali tetuli mu bad faith twali twogera mu bwogezi naye kyekyo ekintu kyagira ate malayika neri baabigonjola kuba omwana yamiitinga baganda bababiri abawala yabamiitinga era ne batuula ne bahavinga fani ate n'abaana balayika baagala agenda obbagaba tekina buzibu baafuna agenda obbagaba bamwana ennyumba makunale so ekyo kyawedde mbadde tuli ku Luka wemanyiga tutandikire ku Lwasa naye Luka abadde akutte tugende ku Luka RCC we Kawempe omukulu Luka yabadde ku CBS navayo nayogera ebigambo byabadde bingi mu bigambo bye yasinze okwogera yeganye embwa eyaleesika omwana flag yagyeganye n'agamba ekyo yabadde waabwe n'agamba ate era ne gye yabadde ekyo baakoze ensobi embwa bazireeta nga bana kyebekengedde nga bomu ne zimala okuwunyiriza ne zigenda so embwa okusigalawo ab'emukono baakoze ki nsobi nga ye kyagamba Kawempe tezaaliwo nti agambye Kawempe tewaalimbwa abasajja abo dayasinzo manyi naye ng'embwa eyo eya fulaga ogenda okukomawo Kawempe njikulaga kugamba embwa ogirabye noonyereza nnyo nga ndaba era wemba ndaba ebintu nga mbitunuulira nfuba okulaba nga nekkaanya ebintu wamu abantu batakola ki bye batalaba nze otumala okuyingiza president mu kisaawe Kawempe navayo nenzira emabega
abaana bagenda bayiwa mu kinye ekyo mwe babayiwa omwana omu yafiirawo nga babalinnya agambe tewali yafa era abaana ali bajjanja actually nedda nambeemu mpaka simu yononya akantu ako njagala ekintu kino bayinza okulowooza tubawayi njagala amalowoozi gana alimba bulimbi lwaki alimba bulimbi lwaki nguga nti alimba agamba tewali yafa abantu nga bangi batera okuleeta embwa ezikonga olusu olwa bbomu bikimu ebityo era embwa ezo kuva eno zonna zibaddewo mpaka mukulu njogera yakawempe ekawempe embwa zajja nezibeerawo netwaza bazitwala neri mpozi nga kibadde walala njogera yakawempe embwa zajja amuzikola ki akatambi okalabyeko anti akatambi kayogerako nakalabye sikekawempe bakemukono simanyi naye kyekawempe kyenkugamba embwa zajja kati nina akalala kinjagala okukulaga kiikino nina kyenjagala okukulaga bano abantu bano nze nakomandinga nga RCC wadde sali muferde nali ku command center nga twakkaanyiza nti no terikola ki ku basazi era teri musirikale yafulumya sazi mu kawempe wabula tiyagasi yakola ki yali tiyagasi yabaluka tiyaga sebo ekimotoka kya tiyagasi kyaliwo ne kimufuuwa nga n'obukebe waali gwe bakasuka bwe bati era bakasuka obukebe busatu bokka kituufu abantu baalimizibwa era abaagizibwa nuupu bana mbajjanjaba ku bbiiru yange ku sente zange mbajjanjaba era babiri babasibudde leero babadde kawempe medical center wagubeeni abala kukola brigade olabye okuwaayiriza okuli mu nuupu akati oyo RCC atamanyi RCC abeera resident city commissioner yatwala ebyokwerinda on behalf of the president mu kitundu ng'akomandinga ne security soka webweze bafuna bati emirimu gino abeera appointee baba appointinga ba appointees nga basinzira ku ki president ya appointinga yamanyi kwasinzira bali ba abantu be appointee nga basinzira ba appointinga bamwe appointinga okujja mu position y'abalimu nga basinzira ku mutima omubi gw'abayina nti gujja faananira ddala ebyaddala gujja faananira ddala n'ebikolwa byabwe omutima guba gwa ggongolo nga omanyi ggongolo lyetolola liti n'omutima basinzira ku mutima omubi gw'abayina ne bamanya nti ono we tumuteeka wano ebikolwa yaffe ajja kgenda bulungi nabyo mu maaso ebyokutulugunya abantu ebyokwegaana ebyokukola ki emitima gya ggongolo ngenda kubulirayo ekintu kimu nze bwe natuuka bwe tuyingiza president mu kisaawe nadda emabega ku kkubo bwe nzira emabega ku kkubo n'entambula bwe nti kuba nali noonya bokisi z'amazzi ze nsobola okugulira abaana nga tiyagasa bakola ki asusse obukebe obusatu nga tiyagasa asusse naye nga tebalina maki mazzi abaana bagenda okuyika mu kyalo ekyo ng'embwa zibagoba nga babakuwako ne tiyagasi ewa ekawempe labayo kino ekisaawe wetwali awaliwo ekikubo ekikkirira awaliwo ekipayipu ekitambulirako kizimbe kirisaidi yawali wano waliwo oguntu oluwonko luwanvu weruti nga n'omuntu yennyini tasobola naye abantu baagwayo abantu ne balumizibwa baali bana era ali mu bajja abayitirivu ng'abalala bagwira bannaabwe natambula okuva ku ddalu y'ekawempe ku poliisi ey'ekawempe waliwo dibroka esooka natambula okuvaawo nenzikirira nga netegereza emmotoka z'amagye nesooka ne zijja nnya ezasalako petrol station yawo awaliwa parkins emmotoka ya Ssenyonyi nenzira ku mmotoka ya loopu nenyimirira bwe nti nga netegereza nensimbula okuva ku mmotoka ya loopu nga netegereza nentambula nendaba embwa ze nasooka okubalako zaali embwa 6 nga laale president bagikubye wali egenda mu maaso bamwanga Kivumbi bonna bali eri emmanga baloopu bali eri emmanga tiyagasa anyoka wano ku kkubo sipula omufuyire bw'ati n'omukube ow'ebibundu wekiwulira tuba tuli awo amasasi ne gatandika okuvuga saidi y'ekyemmanga eyakomandinga omuwulidde okiwulira arasese omuwulidde ati nkugambye ekimwesa omulimu ki
ekimwese mulimu okubera movement kubanga RCC automatically RCC babanga ba movement cadres okubera movement automatically characteristics zosoka okusoma ku muntu wa movement esoka kwesiruwaza era go tundiyo omuntu ng'ebintu yayogera bina bya kisirusiru ng'omubuzi wagira Museveni tata era gambirawo ntegedde oti affe tuli bawano mutegedde ate nokikozesa lwayogera ebekisiru ng'akugamba nze ffe tuli bawano n'omuga anko kakkana okiwulira ansa yaabwe esoka kubakola ki kwesiruwaza embwa ezo wemala okuzibala nenzikirira nempita kwadiwe yeeyo nga ntambuza bigere nga ntambuza bigere nenzikirira kakati bwe ntunulira eri emmanga nga nalaba abasirikale bangi nenjagala nfunemu akaboda menga atambulira kaboda nengamba omusajja okola nga bonna abaliwaawo kiraka ababoda abaliwaawo nga bonna bumupiima bwabwe nga tebadduka mu bbo nga tebadduka mu bbo naye nga bali awo omwomu apakinze bwati naye nga balaga balinga ababoda naye nga bo tebavaawo n'okulya tebatya nobakola ki kyenva mbabuuza mwenna abali wano muli bambega mwaze kubega bubezi kati omuntu tokuvuga boda totwala toseguka togenda kulale totya ddala wagolanobaokolawo tobaboda kikaki nga babasudde wati okwetoola ki unana batulira era nengenda nga batulira mino mwesisirika nenzikirira mpaka emmanga ku kibridge we nasanga seruwu bano abekatwe nga bonna bayiyeyo dda n'abalala n'akamono kake iri bulungi nnyo n'abalala abaali bali awo bwe mala okutuuka awo nendaba abapoliisi nga bangi nnyo n'emmotoka nga nnyingi n'amagye nga nnyingi nnyo nengenda ku poliisi eyawo wenyini ekawempe nga tuwali musirikale n'ogwo nga balazeewo kati bwekufuna ekirowoozo ekigamba naye poliisi ezeetoolodde wano waliwo abasirikale oba bonna bazze kulala yawano yekawempe mpita ku poliisi awo nyambuka ekyengulu nsanga omusajja wa boda mugamba ntwale akewandegeya anvuga mpaka ku poliisi ewandegeya okutuuka ku poliisi ewandegeya waliwo abatrafiki ndowooza nga 6 nga ekaze nga tewali wadde omusirikale n'omu nga nkalu nsaba ku crest ne rocks kati nali rocks nali surprised nengamba babalese nemuga kati kyoba okola ntwala ku CPS era nentukawo negiringiza bwenti nga nkalu nemuga kati ntwala ku ya Jinja Road era nga nayo nkalu nga sava okola yaki okwetegereza amaanyi ge bateekawo kulaaleemu kuba nakigambako nenkugamba nti lumu nakugamba nga nkunyonyola nenkugamba nti kiringa senga batugamba lumu nti Mubaraka Munyaga tuwadde abasirikale be bati gundi tumwadde be bati gundi tumwadde bati abasigadde bonna bakyagulanyi kwafe tutambula ne battalion 3 ye treasure anti okiwulya tutambula ne battalion ezo gye tuyitira bwe tutambula Shakira bwe mala okwetegereza ebyo byonna nga we nabiraba nze nenkomawo kulaale bagenda otandika okukuba abaana ng'eri laale egenda mu maaso batandika obbakuba eno waggulu emigga egitagambika basalako enguudo bakuba ababoda era ekyandaga nti bali bampiima kubanga bw'oyogera bw'otyo waliwo ekifaananyi kyafuluma nga RCC akutte embooka agiwanise bwe bakimubuuza ku CBS yagambye ng'otunulira ekifaananyi ky'olaba nze oyo yakyeganye completely nze nga nkwatira abantu nte obayita ntebe nkwatira embooko ekifaananyi yakyeganye kakati ate wogamba nti embooko yanyooka abantu agamba ekyamanyi bwe bakuba teya gaasi bwe bakuba ezembwa laale yali egenda mu maaso zonna nga zijjudde ku kkubo era natuuka n'okubuuza abasajja abo ekibuuzo nga mbayimiriddeko naye mbagamba naye mmwe
mujja kulaale nga mulinga abazze okunoonya abatujju wano muzze kunoonya bayeekera kubanga operation gye baakola yali esukka ne ku ky'obuyeekera tebaagikola na munyonyi w'abalukira bomo tebaagikolawo okiwulira era embwa ezo we ziba nga zijja mu kitundu abaffe Mwami Museveni kulaale ze nga tuzirabako tiyagasi nga tumulabako enkola gye tukola nabo ndaba gye bakola okitegeera kati crest ekyo ne kiggwa Sprite nga mulimu blocks notyako blocks kakati mugaleo late mwami byabakama ne mwami RCC ye talaba bamuyita Luka ate ye kenyini akugamba ye yali muki era efujjo lyabwe yo ne tukoberera n'okuva e Kawempe bayitukozeeko emukono bayitukozeeko e Kayunga bayitukozeeko buli wamu efujjo lyabwe batuteegera mu kibira nga tuva ejinti yes okiwulira mu kibira wakati ekyo wakati tukola kati emirundi egyo okiwulira efujjo lyabwe litambula wamu nabo kati yensi gye tulimu kati RCC talina wakubuulira kituufu lwaki ekisooka RCC ye adifendinga kalimu kubanga Bulola yamulaba weyogera ku kituufu bamugoberawo ngate kituufu yali akyogera bamulaga olugi olugi balumulaga we batukoze speed anyway RCC omanyi ndoza buli mba muwa task nti ebintu biba bibadde mu kitundu oteekeddwa okuvaayo odifendinge kati eyo task ebiseera ebisinga nabo bennyini bakaluubira ne baba tebalina kyakkola mukole ebikolobero jangu obyogerere bulungi kwowera bamulaga n'obutambi nabwegana nagamba nedda nze nalabye nga babuuza omusajja w'amagye n'omwogezi wa poliisi omusajja w'amagye bamuyita Charles nti sebo tubuulire kabona paredi ya Nuupo yali tujja waawo tugenda kujjawo nalabye Charles kabona w'amagye baba muganda wange yavuyizza ku paredi eri actually we tuba tugendera ddala paredi ya NRM ne paredi ya Nuupo nalabye kati olunaku olwaleero ku maca ndabye omwogezi wa poliisi omuno omwami yani Luku Wesigire si Luku ye yali n'ow'amagye ono natera okwogerera mutegedde bamuyita mumanyi abantu bamumanyi owa movement Lukulwe kubatera omuno olabika nga ayambadde mweza movement era n'ekifaananyi baabitadde kati ye ekyantu kya parade akyogeddewo ati bwe babimulaze byonna asoose n'asiriikirira nga ekyokwogera takirina n'agamba nti ye woba omulaba ye mulabe ng'omulanzi era natuwa n'ekizampo ono omusajja yasomanga ebirango mumanyi n'agamba gwe wali omulabyeko ng'asoma ebirango abisoma ki waliwo afudde n'agamba kati ye mwogeze ku kimaze kubaawo wabula we banaaba bamaze okukwata bano bane baboogerako ekintu yajja kujjalange nga bamugamba naye nga tugirabanga paredi emu gye mwakusibirako wali n'agamba ekyo sinnakitegerako era sisobola kyogerako sirina comment n'agamba ye kye bamuwa okwogera ekiba kyehappeninze kyakolaki era kino takimanyiiko ekyo ye we yakomye kati ate ye Charles Kabona ng'ali ne Luuku bo bagambye nedda ssebo byanjawulo tebifaanagana nti eno si paredi era ffe ab'amagye ffe tulonda nti eno ebadde y'amagye eno tebadde ya civilian okitegeera kyokka ate kyasinza okundewuunyisa mulonda muti ebadde ey'amagye ng'eya NRM era agidumira mujaasi wa UPDF ng'alina n'ennyota eya NRM eyali agidumira mujaasi wa UPDF alina n'ennyota alina mu kyambalo kya UPDF eyali ku ya NUP Nyanzi nga yambadde obuloyo njeru weyokubira mu ngalaawo bamukumpi bano babadde bayimba ennyimba z'ekijaasi ne activities zonna ekyo wamagye yakiganye yagambye balino bakkirizibwa mu buntu okuyimba ennyimba z'amagye ate babe bakkirizibwa yes aba NUP tebakkirizibwa omwali muli mukola kikwagala kulya munsi yammwe Lukwe kakati ngenda kubulya ekintu kimu manyi ngenda kubulya teri kizibu nga kwogerera bitongole kubanga n'ebiseera ebisinga obungi oyogera ebintu abantu ne bakupima obusiru bw'okozesa
omanyi ngenda kubuulira waliwo okudifendinga ekikyamu nga naawe okiraba nti kikyamu oyogera ekintu ne bakutunula ne babuuza naye ono taata wa muntu nga balaba kapasite gy'okozesa tekusobozesa kusala kkubo kyobalaba baterawo zebra crossing omanyi ekisolo ekisinga okwerabira amangu tokimanyi ekisolo ekisinga okwerabira amangu mu byafaayo by'ensi muno mbizi toyita abantu embizi gambye nkuwadde omuntu olaba IQ ng'erina kapasite esobola okutereka eb'emabega kati embizi kyekisolo ekiyinza okuba nga kyogobwa empologoma nekyerabira nti ekigoba nekiyimirya kifuna ekyokulya awo ekiriwe era embizi esobola okusangawo empologoma n'egigendako empologoma emala kusituka nejjukira nti empozi endya olugero olwo lukwatagana nebyoyogera abantu abasinga obungi abali mu kapasite eyo abakola emirimu egyo abogerera ebitongole abakola ki bo balagira ddala nti tebajjukira bintu byonna bibaddewo tokookerako kiri kakati ne tutandika okubageraageranya olumu nga tugamba nti bano nga beerabira mangu nabino tebaabirabye ne tutandika okubageraageranya ku bintu ebyerabirwa amangu nga balina kugeraageranyiza ku palamenti eya olds oyagala bageraageranya ku kino ekisolo kakati ekisolo ekisinga okwerabira amangu ekisolo ekisinga okwerabira amangu tutandika okugamba nti bano obwongo bwe balina sibwa abantu nga beerabira mangu ebintu okiwulira nebibaddewo bye tulabiddeko ddala olina omulaga ekifaananyi kye nga takyakijjukira nagamba oyo oba omulaba nze katutandika omugeraageranya ku bintu ebyerabira amangu tuga obwongo bamuteekamu bwa kino nga yeerabira mangu kakati bw'otunuulira ensi nga bw'etambula bw'otunuulira ensi nga bw'etambula okwogerera poliisi oba okwogerera amagye ansi esooka kitegeeza kwesiriwaza amagye emabega tekyali bwekito naye kasimanyi lwaki getinze nnyo involved mu bintu bya public naddala ku mulembe gwa kulaije yes I do not know why lwaki gavumenti egwa bwebeera gavumenti egwa abantu bonna balina interest mu bintu bonna bwe mwali mugambe mbuno mwoyo gwa ggwanga bavaayo ne balagira ddala sayidi gye batuddeko entuufu babbye nnyo bakuuma byabwe bamanyi kakati olw'okuba nti babbye ekisusse kati obudde buno bakuuma mbu byabwe ate nga naffe tuli ku operation ffenna tubifiirwe kuba baagaana okutereeza kati tuli ffenna tubifiirwe era tulina waniwo etiketi okulonda okakuuma okabanja senga byabakama agezaako kalangirira agezaako kacyankalanya kubanga akalu kayogedde dde kati bwagala koogere katya tugenda kutuukawo kuba leero president abadde ne press conference tugenda kutuukawo awo okabanja na slogans ezikozesa saidi zombi ng'ezimu bazigaana soka tumalize parade zino tujja kukomawo awo tujja kukomawo awo so kati parade zino oba zitunuulidde notunulira ya NRM notunulira ya NUP ya NRM ate yali yamagye nnyo okusinga ya NUP naye ate bakolaga nti ya NUP ya bumenyi bw'amateeka nnyo ati kati gundi moderator we yabuuliza ekibuuzo yakuta abantu bano babiri n'ababuuza n'abagamba fayiro ya NUP eri open ku kya parade n'ababuuza bane yabwe eggulwawo ddi simanyi bawe bavudde ku mpewo yasigadde kyekimu okuzira ku bizo byabadde ababuuza kakati ngenda kubulira ekintu kimu muganda wange era kino kitegeere okuva na leero ebiseera ebisinga obungi gavumenti n'ensi z'abannakyemalira bakozesa organize n'amateeka amabi okufutiza n'okunafuya abantu bonna
abaagala okulaga ekitangaala mu bantu. N'akyemalira yeeterawo amateeka nga gagasa ye. Naye ne bw'ateekawo amalala ageemenyera gennyini ge yateekawo mu ngeri y'obbanyigiriza, ye n'ageemenyera n'atondawo gagali mu bwongo. Yeerabira etteeka lye yataddewo ate ye yennyini n'alimenya. Ne bamukolera mu tteeka liri lye yateekawo eribanyigiriza ye alyemenyera. Ekyo kye bayita gavumenti ya Nakyemalira. For we as Ugandans, omulimu gwaffe guli gumu kukakasa nti tuyina okwata Uganda mu butuufu bwayo. Tugikole nga bwe yina okubeera, tugiteeketeeke nga bwe yina okubeera. Era kyova olaba mu anthem ya National Unity Platform tuyinamu akagamba nti tulizimba Uganda empya. Tulizimba Uganda empya. Tulivimba mu Uganda empya. Olimba lutambala bwe luti. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule. Tuliyambale engule. Tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule. Tulizimba Uganda empya. Ojulira. Kati mpulira abalubuzaabuza tulivimba simba tukola ki? Tulizimba Uganda empya. Mu Uganda ey'obwenkanya. Ojulira. So tabagamba tulivimba mu Uganda empya. Ffe tugenda kuvimbiramu, tugenda kuzimba Uganda empya ey'obwenkanya. Wenfuna obwenkanya Kyagulanyi waabufuna n'omulala waabufuna. Weewaawo wabeera bagamba nti ono alina immunity mu kino na mu kino okusinziira ku gundi gyakola ki gyaliko. Naye nga naawe ali wooli wano wansi dayasi wooli ng'ofuna obwenkanya obutali bwakunyigirizibwa. Era wabeera bakukozeeko ensobi nga tekigamba nti ani yamukozeeko ensobi ennambemu. Oyo akwate ako. Nnambemu akyagambibwako yo President Zimani. Tujja kuba tufuna obwenkanya mu buli omu bw'alina obufunira. Naye kati kana akakundi kejjako abantu abatinitini ne kabatutumula nnyo ne babba nnyo ne bakulaakulana nnyo ne bagaggawala nnyo ne bafula untouchable ne batandika osalako ebitundu. Lwamiramu Bright alina ekikye, Sam Kuteesa mbw ati alina ekikye, ogenda okulaba gundi nti ate alina ekikye. Buli omu n'afuna wawagamira. Waliwo ono eyagwibwako ekirwadde ekiro helicopter nga yeyina omujjayo we Kanungu, Minisita wa ICT. Twatuse Kanungu. Otambuddeko mu luguudo novuga kilomita 2 nga tusanye motoka ekuyisa. Kanungu nali ngenzeyoko. Enguudo twatuse n'okuva mu motoka. Tutambuze ebigere wakiri dereva feka. Mulimu ngudo mbi ate mulimu obuwetawe buti olusozi lwagala nali ngenzeyoko. Twatuse nawala nga fa bakola olutindo motoka okusobola okuyitawo. Nakiraba ekyo. Ngati mwino soko Google oluguudo. Naye abeera wane Kampala nga ayogerera buli kimu. Era ne balowooza mbu abantu beeri bali bulungi. Bali bubi kye bakola babasajja abantu beeri babajuzaamu entiisa kyekyokka. Babajuza entiisa nti abibira ebireri naki nti omuntu nkugambye waliwo n'abantu abatalina ssubi ffe twasanga abakadde nga bakamba mu video nabukuwa. Twasanga abakadde nga bagamba warabamu wa pulezidenti mazima ozo otukolera emihanda. Emihanda kyeki? Enguudo. Banyina mihanda. Ng'enguudo mbi. Ekiwulira? Yes. Ng'enguudo mbi entindo zayononeka dda. Ekiwulira? Ng'oweri yasigala kuwulira amasomero abaana mwe bava okujja ku kkubo. Nabayitira essomero ly'omwensiri essomero mu primary. Titwali balaga. Bali omunsi. Nga lyataka. Ali kati bw'abayita ba obide ba ogiza agenda. Ate balyogera. Nga lyataka. Ng'abantu tebakyalina na ssuubi. Abantu beyo bakola. Naye tebakyalina na ssuubi. Kye bakola kubakanga. Omwana yabadde ambulya weerubaale n'aŋŋamba nti wano olabawo nti oba wagira Pulezidenti Museveni kakasa nti ojja kuwaba musango gwonna kweresoba ku kkooti oba ku poliisi tebakufaako era bakkiriza okukolako ebikolobero nga bye baagala. Ekyo kye kiri
eyo era twali tugenda eisingiro lwamina mabulaiti yakeera ku macha n'ayita buli stage ya bodaboda chairman n'agamba wagira Bobi Wine anagenda kulala epishi nga tujugoba ku stage mwisingiro tejavugiramu abana ne bamuswaza bakera bokezi nga babuli kodinza no buli kodinga ngatamanyi era kyovola otugwa mwambushi nga tugende buzibwera yajja n'ayitawo kulagira nti yakikoze watu ambushe nga tugende buzibwera najja ne motoka ye n'abakuumi be n'ayitawo namulabanzi nengamba okay naye ebyo tebitatukola ki tebikyatiisa naye gwe tebereza omuntu ali mu parliament mutabani wali mu parliament mukyala we yasalawo neeri muyisingiro ajja kati eri ebukanga waliyo mutabani wa Toyota bamuyita Kangwajje ye mu Mbalala gundi waliwo mutabani we bamuyita Mwine Mpaka eshulira amanya nga bayituma gatiisa Mwine Mpaka eshulira kakati ogana tunulira ebintu abasajja abo bakola ng'ebintu si bya bwenkanya tewakyali muntu afuna bwenkanya mu gavumenti eno naddala nga tuli ku saidi yabo fena okwogera bino tuli bagumu nnyo kubanga lwakuba nti twajja nga tumaliridde ffe twajja tumaliridde okuttibwa we are ready okusibwa very ready okulemala oba okutuuka mu Uganda empya gye twagala Uganda ey'obwenkanya tewali kintu kakonze era wonna Kamalu babuulira n'abatwala n'abatuwuliriza temubeere ne mugamba ate ono simanyi agenda kubeera bw'ati mbabulira n'abamu abankubira essimu ate gwe ffe bino twajja twabibala dda nti bijja tuukawo era nze bw'olaba nga nfudde buka bubusi mulambo ekikulu oba ku kigendero ky'okuteekawo Uganda ey'obwenkanya tewali nze omulambo gwange ngenda kufa nga ndi mu mativu at least ngezezzaako ekyange olwanye okiwulira sina kwejjusa kwonna era siyinza kubeerawo ne ŋŋamba kale senga oba no buli ekitutuukako tulwedde erikyo kubanga ekika ky'abantu betunyonyola amazima mbamanyi tebaagala gawulira era baagala kukulembeza ekyo ekyabwe anyway namba emu tubadde ku parade omukulu Sam Kuteesa olunaku lwajjo yakoze press conference abadde aludde nga tayogera era abantu abamu ne bagamba nti alabika Sam Kuteesa yapondooka oba yalinyamu ku kyawakati alaba bulabi kigenda mu maaso wabula yakoze statement n'agamba nti kati sina kyakufiirwa omuwala wange tabiriimu n'agamba oba tumuwulireko abantu baleme kulaga nti muwaayiriza Sam Kuteesa yagambye yesaawa Sembabule edde mu mikono gya NRM mbu Nuupu yajja netutwalako balita saza netwalako essaza limu nga Nuupu esensera mutegeera Nuupu nesensera mu Sembabule kati netwalako neki ekonstituensi enamba Mateete mwagitwala kati mulimu gwaffe ffenna okulaba nti ekyo tukirwanyisa kakati tali mu kalulu sina mulala yenna bwe ngenda kukolera kampeyini okujjako Museveni n'okugoba Nuupu wagira Museveni kugoba Nuupu akibasuubiza luli akibasuubiza ng'apandingova n'olwekyo abalinamu okweraliikirira bagira oli mubibeeko oba toli Museveni manya kikuwagira mutegeera ate bw'oba watuuka omanya nkulwanyisa bikomye ebintu mwebyo mutegeera mulimu okutya waliwo bwempulira abadde bajja luno olukiiko simanyi Kuteesa alina gwawagira bagira Museveni oba mwagala kumukuba mu lukiiko mumu
olukiiko lwa Museveni si lwa mulala mutegeera n'olwekyo abatalinamu amekukulimu gamuggwemu ategeera kye kikolagane zigende mu maaso sina kirala kye neetaaga sigenda linga nti nempagira muwala wange talimu kati neekwasana okitegedde ebigambo biwulidde oyo gwe muwulidde abadde omwami Sam Kuteesa yayogedde ebigambo ebyo n'agamba alina tasiki bbiri esooka kuwagira President Museveni ey'okubiri kusaanyaawo Nuupu by'ebintu bibiri by'alina kakati ngenda kubuulira essembabule ngenda kubuulira tulinayo Sematayidi abadde abafuukidde ekizibu ye yatwala no constituency eyo gye bagamba ey'amateete era tebagirinamu mukono abakuba hands down abayisanga waayagala kakati bw'otunuulira ekibadde essembabule ye disitulikiti mu Uganda esingayo obutemu kyokka batetandisa okyuka mu Uganda enamba disitulikiti esingamu obutemu mu kalulu ye Ssembabule tugijjukira mu kalulu akawedde bo bennyini baali beetuga ojjukira muganda wa Museveni Sodo ne muwala wa Sam Kuteesa Chatis we batta abantu abayitirivu abeesimbyewo bavugana none naakuba era abantu twabalaba nga babunye omusaayi nga akikulembedde ye Sam Kuteesa ne muganda wa Museveni onatta bawoli onatta boono kati agambe ku luno muwala we taliimu kati ngenda kubulya ensonga emu ate n'enkulu nnyo era ogitegeere munnange bano abasajja kye basinga okwerabira omukadde abeera mukadde oyo Sam Kuteesa yakava okukozesa billions and billions of money okola ki bw'abadde ajjanjabibwa Germany yakawona yakadda era yakadda tafunye na bed rest napostinga butya sente zakozesezza okuwona namutunulya neŋŋamba kakati atali Sam Kuteesa wano abadde awona lindako tafunye na bed rest atanikiddewo yali Germany okay yali yalwaloba kokoloba ki something like that bityo baati biki yali Germany yakozesa billions and billions of money okudda engulu naye nga mu Uganda gye baateekawo gyabadde minisita okuba bwe yatandika mpaka kati ne kugwa Amini yaliko ne kugwa ki yaliko nga tefunangako ddwaliro mwasobola mu nsi gyafugidde emyaka 5 ye nga y'omuntu n'okusoba kakati Sam Kuteesa ayiga ekintu kimu nti ngenda kubuulira omuntu wakadde waba akaddiye musomese aba akaddiye Sam Kuteesa asobola okudduka nange ate asobola okungoba ye bamugambye nti abo basirikale be balina babakkiririzaamu nnyo ye obwongo bwe bulowooza kyogamba omusirikale w'emyaka 3 asobola okukkiriza gwe Sam Kuteesa emyaka 9 ennyo okusinga okukolagana n'omuntu omulala w'emyaka 4 kuba kati gwe Sam Kuteesa okyalabayo emyaka emeka gy'olina mu Uganda ng'oli mulamu mubalire omuntu obeera n'emyaka 85 oba watuuka ddamu ejji ey'okufa abeera mu death age obeera oli of course walibadde kati okola na bintu bikuze eri omutonzi wamma bagamba obine myaka gyotukamu kati ebintu byokola bikutwala wa Mukama otuuke ng'oli mutuukirivu kakati okyalabayo emyaka 10 emirala gya Sam Kuteesa era mu myaka 10 kale nawaanaabawo anaaba ategeera kati omuntu alina emyaka 4 nga musirikale ajja kuba alina ameka 5 alina 3 ajja kuba alina 4 mu emeka 5 oli ng'agenda gwe ng'okola ki ng'osigalawo ngamba nga tewalina kimusa afudde bintu bye bukadde kuba kati yeekanise okiwulira kuba kati yeekanise naye n'ashuwalensi ye omuntu wakula aba akoze eki aba akuze kakati ba Sam Kuteesa tebakyali ba Sam Kuteesa biri baleme okudda mu bantu theory kubanga bo kibakozesa okukangakanga abaki abantu omuntu bw'okula oba okuze Sam Kuteesa musajja mukadde nnyo Mwai Museveni musajja mukadde Otafiire musajja mukadde Otafiire alinga yabavaamu ate yenna kuzinabegeramuko ku mazima kubanga ye abanyonyere n'abagamba anti muganda bebamukwata omwatu okuwana mulwani wa Buganda era mwatta baganda be muyisa bwe mutyo anti muganda ojjukira naye bamukaba
Samu Kuteesa tumujjukirako ekintu kimu. Twala kyapa kye airport. Simujjukirako kyamagezi kyonna kyakoledde Sembabule. Wabula tumujjukirako okubonyaabonya abantu b'e Sembabule. Airport mwaji mujjako. Ababitwala ebyo. Ekyapa kiri manya. Yajja kijjemu yakireta musawo yenga tubuza nti abakyalina bakitwala naga nkiina kiki. Tupangisa ku yese. Nakati mukulu Samu Kuteesa munna ngenda babuulira. Empologoma enkadde ne bwe bankambye etya. Omanyi lwaki Kabaka bamuyita emperebwa? Emperebwa yiki? Emperebwa yiki? Tokimanyi naawe? N'abalala gye bali batakimanyi tunnyo. Ye empologoma envubuka. Emperebwa. Okay. Eryanyi liba ligiwala. Okiwulira? Okiwulira? Naye omuntu akaddiwa aba akaddiye abo bonna bajje n'oboyogerako abamagye bali myaka 85 ddi. Ate ne bana abasirikale be bayina tebakyasobola kubakkiririzaamu kimala. Kubanga nabo bakiraba engeri gye bakyamizaamu eggwanga. Ekyo tebakyerabira. Nze nalabyeko nga President Ave Katosi nga competition yo abasirikale ba EC ba competinga ne Mukiibi nga ba EC bagamba wife batugamba fe tulina okukuma wano mutusobedde namwe ate motoka yabe mugireeta wano. Mukiibi yatomera ne motoka yaffe eggulu Most Nile. So nabo bavudde mu mbeera. Mukiibi yatomera emotoka y'abaana ate sijasose okutomera. Bamukiibi abola abatambula kuzidale nga bakola effujjo erisooka ate lisembayo. Batambula batomera emotoka z'abaana batambula bakola ki nalabye nga bayagana kutomera ya isi nga bagala era omusajja wa isi yamaze kuvaamu mu musirikale nabagamba obannanga mulinga bagamba nti ffe tulina kukola tenga baatu wakola bo batwe bakola eva bakola kwa Mukiibi mulakwa mulaba patremu Mukiibi atamanye patremu 8 amafuta agaffe atamanye patremu 8 ku musambu emipira bateka era lwaki omusolo gwaffe omanyi nti poliisi mukalulukano eno babba abantu omanyi poliisi mukalulukano n'olaba ekola ebidobonkanye n'abalushoke boogera ebitakwatagana omanyi poliisi yo ng'ekitongole poliisi omanyi nti mukalulukano bagiwa trillion namba okakontrolinga yo nga yo 1 trillion they got a trillion obukadde 1000 obuwumbi 1000 so kakati bo bali ku mulimu Kyecharuna kyayimba leka akukube nga linga ina ba sponsor bano balina ba sponsor era bamanye yaziba wa emboko bomba za ba sponsor omanyi wayini buli lunaku olucha ku nsi kuno ogoberera aleze ebitongole by'okwerinda abasika abazitambulirako buli kimu mafuta biki bambega baki omanyi nti buli lunaku kwakaliwo katandika Bobi Wine yekka ku trailers zatambula bamufulumya akakawumi kamu n'ekitundu onagendako daily basis akawumbi kamu n'ekitundu ona daily gola abasirikale kufiira bo bali ku mulimu bali ku musaala bagaggawala eri amayumba gasituke waawo eri amayumba gasituka era yagamba wenkaviiramu ng'ateredde waawo okitegedde buli luuyo lyagamba nze mukwatamu kati abantu mwenna abatulaba abantu mwenna abatuwuliriza temuddamu kugamba nti tuyina wanuwe tiketi of course tuyina Kalonde Kakuume no tusoka Kawenje Kalonde Kakuume bakabba Kabanje bageza kacyankalanya Kabanje aicho president yabagambe tojja kubanja kyota taddeyo londa obanje kyomanyi nti kintu kikyo yes anyway awo tudduse speed tuvudde nga tunagenda ku debate mbani njagala omukulu Bebe Cool yalise ebintu bya tribalism nagamba Kyagulanyi amutamizza n'okuba nti Muganda olw'ensonga obususuze bwalina mu mawanga busukka ku kyeyalabye mu nsi Uganda era yeye abulaku katono alimena kweyita Muganda ziwe na muki Musoga wala weddako ng'ayogera ku Lusoga
I don't know. No, I've never. Gwe tandiko kunonza. Olewde kumwagala ku Lusoga. I think twice. Yeah, I think twice. Zeno simuliranga. No, nzirali muwuliddeko I think. Kakati omuntu yenna nze bebe kuulu oyo mulungi nnyo ng'asirise. Musajja jawunya akamwa. Nkugambye bw'asirika talina buzibu. Mumuleke yeetaaye. Era yabeera embiri bya mobilizing za NRM abisobola. Mulungi. Naye ebyokwogera ku ggwanga lyali badde litya. Ku nteekateeka ggwanga butya bwe bandikoze eggwanga. Wamulabe Uganda empya byayagala. Eggwanga epya lyali badde litya. Abireke. Munansi. Vision ye ya kugoberera tainamu element ya bukule. Eggwanga epya nga wuliriza yafuga. Vision ye ya kufugibwa tainamu element ya bukulembeze yonna. Damu vision ye ya kufugibwa tainamu element ya bukulembeze yonna. Gagamere gwogivuga. Ekola ki? Ekuwa music. Yaleetani. Pepper Daddy. Akola ki? Muyimbi. Ayimbawa. Mu studio yaabwe gye bakola. Rema. Kakati era nayo bakumenyera. Anayo kweyongerako. Era yamala kuvaayo. Tonji wako nnyo mazzi. Kakati ngenda kubuli ekintu kimu. Omanyi waliwo okufuga amaka. Era leadership etandikira mu maka. Waliwo okufuga ekyalo. Awo boolinnya. Waliwo okufuga kati buli muntu obukulembeze bwe bulina we bukoma. You elevate according to your ability. Kakati obukulembeze bwa Bebe Cool buyinza okuba tebusobola kusukka abantu 100. Batono nnyo aboyogedde batono. Era kyevudde nkugamba 100 nga Segangamero n'abawagizi baayo bonna. Gagamero n'abawagizi 100 balinga bameka basukka balina emitala w'amayanja bataya buli wamu we bali babukenya bakubuzeewo beba nti 100 ogabyeji bonna mbagasse bali babeka 100 abaki abawagizi obukulembeze bwayo management and supporters abandi akati Bebe Cool bw'asirika anyuma nnyo. Anyuma nnyo. Naye bw'atandika okwogera ku nsonga z'eggwanga. Mu South Africa yali wamugambira can you keep quiet? Omanyi omuntu ayogera ku nsonga z'eggwanga ng'atalinga ayogera ku z'ekyalo. Kibanga chairman kumuleeta kwogera ku nsonga za ggwanga nga chairman oyo obongo bwonna butambulira ku Kiruddu Kasimu wa Kirundu zone. Ekitegeera kati Kirundu zone toyina Kasimu obongo bwe bwatandika okutematema ng'abagamba twabadde twetaaga oluguudo bamubuuza luguudo ki lwali twetaaga ayogera ku nsonga za ggwanga n'agamba oluvuve mabega wa poliisi okugwa kalenda. Ngate ensonga zaleeta za kyalo. Okitegeera nga aleeta ensonga ze nga zaki okuva ku Mogaso okukirya katale wali wansi. Ng'ensonga ze za ku kyalo. Bebe muleke. Okitegeera kakati tumuveeko. Andi kamala kubuulira omuntu yenna agamba nti Bobi Wine ali tribalistic musosoze mu mawanga omuntu aba tamanyi Bobi Wine. Era abantu bangi basigala bamanyi Bobi Wine omuyimbi. Not Kyagulanyi Ssentamu. Of course tebamanyi na Bobi Wine. Ate nze Bobi Wine wadde nafuuka muyimbi. Yali simusoseze mu mawanga. Bobi Wine ayina mukyala we. Babbi Kyagulanyi Itungo. Babbi Itungo. Ayogedde ennimi ez'enjawulo. Gye tutambulira Olukiga, Olufumbira, Olunyankole. Zonna abadde azoogera. Yonna gye tutambulidde. N'Oluganda. Bobi Wine kabonero akanene
akasobola okuba ntasosola amawanga mukwano gwe omu ku basinga ng'akyalina go ni munubbi Bukeni Ali. Otegedde kye nkugamba. Kutegeera. Kakati gwe ogamba oti omuntu bw'atyo nti musosoze. Kyokka nga y'omu ne kubayamba batabani ba Chief Ali okujja ku platform. Sajja Chief Ali oyo. Koza amagufa bagakeberera Dubai. Y'omu kubayamba ne batabani ba Chief Ali okujja ku. Omusajja atalinya kunyonya amagufa ge gaalinya ennyonyi nga. Ensi bweba. Kakati bwe kibanga bwe kitu bwe kiri njagala okkirize nti Bobi Wine simusosoze mu ki mu mawanga. Era omuntu akyogera abata kyogeza mutima mulungi kubanga atuse n'ogamba nti antamiza n'okubeera omuganda omuntu asooka okweta mu eggwanga lye abasembayo obugwagwa. Omuntu asooka okweta mu eggwanga lye abasembayo obugwagwa. Okay. Omuntu yeno inasooka okukkiririza mu ggwanga mu kyoli n'olyoka akutamiza obuganda fuuka omunyankole. Asobola. Ati kati bawagira alaba be basinga. Fuuka omuyima. Kubanga abayima bunnaye botetera nabo era olaba be bakola ki be basinga. Nawulyako n'abamu nga benyumiriza mu ggwanga lyabwe nga bagamba. Omanyi ngenda kukubuulira. Waliwo ne gwe nawulidde akyogera. N'agamba oluganda lubatanga lwogera mu Uganda ennamba. N'agamba n'olunyankole lugenda kubeera compulsory oba kyekyo omujja kufeesinga basement. Sinbulwa kitambagambako. Okiwulira? Ndabye President Museveni on several occasions tava ku pano yonna gy'abayogerako oba podium kw'abayimiridde nga tageze lugero lwa Kinyankole. Eva onaddeire kakati abantu abatuwuliriza abantu bakule bategeere ekyokukola bebe kkulu kyoyogera si kituufu manyi oli ku mulimu osaka mugaati gwo teryagugganye gusake kubanga kati ogusaka kasiibulizo tugenda tereza Uganda nawe ofune ku Uganda ey'obwenkanya. Kitegedde? Anyway, olunaku lwa leero President abadde ne aka press brief abadde awo ewaka Magere wabadde simanyi oba okalabyeko wabadde addressinga Byabakama. The press conference was about addressing Byabakama with actions z'akozesa eri abantu. I don't know batuyinza ogiwako ka brief katini nnyo seconds nga 3 so that people are picking a leaf ekimu ku President Kyagulanyi byabadde agezako ku addressinga. Byabadde addressinga mubaddemu enkola etali nnungamu olwa ekyokera ddala slogan buli kibiina kyajja mukana akalulu nga kirina slogan yakyo. Slogan ya NUP kanoonye kalonde okay, the slogan is protest vote. Ye slogan Byabakama gye yaganye ntitekkirizibwa n'amubuuza nga bali abakozesa protecting the gains slogan yabwe tokola ki togigaana n'agamba we yavaamu n'agula kasooli ku mukazi ku kkubo bamugamba ati president kati takkirizibwa naye ate babakuba emiggo Byabakama tabirondako. So the press conference was addressing mwami Byabakama owa isi ona ebintu ebigenda mu maaso nga asirika wabula nga ate byanisaanye okwogerako n'abireka. Mwami Byabakama yatuse n'alaga ekibiina mwagwa ekituufu. Tubaweeko ka brief alibegamba nti tumuwaayiriza okutuuka okugamba nti NRM abagenda okulonda koolu muve kuba no mbwomala okukalonda kuuma akalulu teri kakuuma sula akalulu kogende siddamu balabawo bino bibadde mu dress n'owa poliisi n'endaba ng'era akyogerako ayina bakaliwa nalweyiso yakyogerako namuwulya emabega kaawo nze newuunyiza naye ku luno nga bavuddeyo nnyo salabangako nnyo General Lweyiso ng'agenda ku mativi batidde kabalimu mbadde simulaba oddamu nakulowooza mbu kyakalulu kabalimu emuziro kabalimu na nnya kubanga eno maazi gundi gyayina eno maasi gundi gyayina esobola ne bakabba batya tebasobola dde okuyunga. The weight is big. They cannot handle. Abantu bonna mu Uganda boogedde eddoboozi limu nti bakoowu. It's a big mass, yeah. Giraba. Kati ngenda kubuulira ekintu kimu. Because according to the actions bali okukola zikulaga nti sometimes ngenda kubuulira ekintu kimu. Bw'otunuulira Byabakama
simanyi yasinzira ku kyokubeera omulamuzi n'atukane ku ddala eddene bwe lityo. Asaali yo simanyi. Bayinza okuba bamuwa lwa ggwanga oba lwa bunywanyi. Kubanga n'amateeka nali nsuubira nti ke bawadde omulamuzi okubeera nga yatwala electoral commission agenda kukola bulungi okusinga ku inginiya kubona ajja kubategeera amateeka. Empozi gwe bakwasa Kaluma bwe twagenze okulaba ate ono ye amateeka tagategeerera ddala. Agategeera just anenya Kyagulanyi waagula kasooli ku kkubo kimuluma ng'ayagala okulya naye tanenya abazze batukolako ebikolobero gyonna. Kyagulanyi kyabadde abuuza. Talaba abatuteegera mu bibira, talaba batuwamba, talaba batukuba, talaba ki. Era bo balaba laala emu ya Kyagulanyi eyo movement bagiteekako tracker bagifollowinga everywhere. Era senga ndabako nekutiya gas kulala ya movement naligambye bambi bakola bwenkanya. Senga ndabako embwa n'emigo kulala ya movement nagaye bakola bwenkanya. Naye ebitongole by'ebyokwerinda byonna birwanyisa kintu kimu NUP. Kubanga ye odi ekola ki? Efuluma. Kyova olaba n'abali mu gavumenti ba minisita abalamba bwe batuuka okufulumya statement bakuteesa bawulira. Bafulumya statement za mwana wa P7. Nogamba ono minisita ng'owulira bikusobedde n'obuuza ono minisita njagala otunuulira by'Abakama omuntu agamba nti kino tekikkirizibwa. Etteeka si bwe ligamba era tobeerangawo. Gano amateeka gano polling and polling procedure. Kati njagala osoma akawaayiro ako namba 4. Kawaayiro namba 4 kagamba katya. Voters who have cast their vote and all other persons in the vicinity of the polling station other than election officers, candidates, or agents and which stand or sit at least 20 meters away from the mentioned station. So meaning kitegezo tekedu okirizwa bera. Nino teka lyabwe bagambye stand or sit at least 20 meters. Yeah. Kuva waliwe balondera. Sokoleke mali sinakala babulijjo. Sokoleke. Ago mateka gabya kulonda. Eteka namba 4. Akawaayiro namba 4. Kagamba woba toli officer oba observer oba candidate at least sit oba yimirira 20 meters away from the mentioned station. Ngomaze okusuula akaluluko. Ngomaze olunda okusuula akaluluko. Wetegereze ebigenda maaso ng'olengera bulungi. Tewali teeka ligamba nti omala ng'okasula gende waka. Kakati newunyiza omulamuzi okubanga tamanyina mateeka ge baateekawo kyegambye nti ffe tukolera mateeka agaabwe ne batuuka time ate ne gabafunza. Kati ne batandika ate okuteeka waago omumwa. Bagemenyera. No bagemenya kyoyogedde kituufu bagemenyera. Okitegeera? Ffe tukola nga tukolera mateeka agaabwe. Kalonde, kakuume, bwe bakabba kabanje. Kabuzaabuza kabanje. Kati process esooka ya Kawenja. Owa poliisi bali ku trillion agamba muveewo. Kyokka etteeka ligamba beerawo. Ow'amagye nabo balina budget ye yaabwe. Kakati by'Abakama naye ayina ebibye budget eyiye. Kacyankalanye tukuba bweziti. Akugamba vaawo. Etteeka be baliteekawo ligamba beerawo. Etteeka ligamba gwe kasita ova 20 meters. Nokkirizibwa. Baleke babeerenga wali gwe beerawo. Gwe beera wano. Akola amanyanga ayita wananti. Gwe wetegereze. Ffe tugenda kubeera mu kali akasibe. Era nawudde nga bagenda banaakwata abantu bameka Uganda namba. Banaakwata abantu ne babamala Arua, ne babamala Eggulu, ne babamala Busoga, ne babamala Iganga, ne babamala Mukono, ne babamala basobola okukwata Kampala namba. Nalabe DWK documentary kya abantu ffenna nga baba kasufu. Tulonda tugenda kubeerawo ayi tugenda kabanja. Kati mpozi badyeneza kedi zonna bazifule makomera. Zino zibazimba ku Pioneer Mall zonna ezo zani East African Paro, East African bichi zonna bazifule. Banakwata abantu bameka. Bana abateekawo. Tewali. Ye bana abasombesa ki.
eno master banga wegenda okubeera mu kalulu kano era gye batya no kakati buli omu yeefumba kusigaza position ye nina gwe nabadde nnyonnyola about olinga gambuno bano simanyi weapon gye balina ne mbagamba they don't have a weapon. Natives have a weapon. Omanyi lwaki balaga amaanyi kati kulali ya Kyagulanyi basonza amaanyi gonna bagateekawo bakanga abantu naye kijja okuba Entebbe kijja okuba Kampala kijja okuba Mukono kijja okuba Masaka kijja okuba abantu bagenda kulonda kalulu kabanja and that's the weapon boje batalaba and which is leading si waloka like worldwide olabe chiva mu West Africa byabakama things are changing totally byabakama akole ekintu kimu akole okwagala kw'abantu kikugamba aba babayita batya omuntu nga yaguba kitweguba abo baguba okay nga tumaliriza Lwasa bamusibe naye manya kumaliza na debate Lwasa tumuleke ndowooza Lwasa yasira mukana akime sente mu bucha y'embizi yatunde emmotoka n'agikimira emmanju yagitundira wano n'agiranga oli agipakinze n'akima abasirikale tekala uli emirimu abasirikale baffe gye bakola oli n'amuwa sente milioni 20 n'atuma abasirikale ne bagikima kati yadasibiddwa mukazi we Masaka ye yamuyambi ate naye no yeesimbyewo weewuunya kiki weewuunya basirikale Lwasa kwefuulira muntu gwaguziza mu ate nedda kusina mukana akima sente mu bucha y'embizi Yisha kati golaba wa watasoba zikidde ate necho kwefuula ekyo bane kisubira anyway njagala tumalirize ne debate debate egenda kubeerawo nga 3 guno omwezi gwe tulimu lujja kuba lunaku lwa Sunday bagambye NTV edis Robert Sure bano abammwe abapakuka bano bampakuka babakubye range bade tebakisuubira naye nga bonna ba presidential candidates kwe bali ba presidential candidates abo okubeerako eya last year omukulu teyalabikako yagitya this year tumusuubira okulabikako this time around not this year eya election good yasembayo teyalabikako kati this time tumukkiriza ngamba President Museveni okulabikako bagasimbagane era embiranye tugisuubira okubeera wakati w'abantu babiri that's Robert Kyagulanyi ne President Museveni olunaku olwaleero President Kyagulanyi the presidential candidate avuddeyo na postinga nagamba that debate kwendi come shine come rain kwendi one aina agenda 2 esooka kwogera agenda zaki zekibiina 2 ayagala okunnyonnyolwa ebikolwa ebiva ew'omukulu ayagala abimunnyonnyolera awo neŋŋamba oba teyandimugambye najja n'agwa mambuushi tekyemutiisa nze bampita nambeemu yes genda maaso bwe nkubuliranga ekintu tokibuusabuusanga naye I'm just make my prediction predict however eyinza obutaba complete 100% naye maybe esobola okubeera nga erinaani eyo debate osuubirako okulako Mwami Museveni bamutadde bwe yakkiriza webakutendera kuposa kitegeeza Mwami Museveni ekintu kyasinga okutya era ekirooto kye ekyentiisa bakita Kyagulanyi kati kambuuze senga ntuula nga nnyonnyola nsonga za ggwanga era nga tunnyonnyola Mwami Museveni tumubuuza kana n'akataano manyi yatambula ennyo mu myaka golaba ayinza kunnyonnyola ki ate yatambula ennyo mu myaka agamba tasobola kubeerako Mwami Museveni alina kubeera ku debate nga tewali amuwakanya okay nga tewali amukola ki kyovula bwe yafuna omusajja wa Aljazira yamubuuza ebibuuzo ebikambwe era waliwo yakyuka olulimi naye aliddamu okutuula naye taswa muda muno kyokka jjukiriza ogundi gwoba osasudde time eyo kati ngenda kubuulira amazima tewali tebakulimba tebakulya ssente tokirowooza nako
okulabikako Mwami Museveni ajja kulabikako katebo ng'ali ku hot seat ne Kyagulanyi bwe kiba ekyo walaalabika anaabeera wakubiriza pulogulaamu ajja kuba amaze okuteekebwa ku nninga nti towa Kyagulanyi ombwaganya okubuuza Mwami Museveni ekibuuzo. But okkirizibwa debate etambula bweti anti okkirizibwa kati jjukira balinako bamunyagwa baabwe okkirizibwa nti ekibuuzo ngenda kibuuza gundi kati Kyagulanyi waga nti ngenda kubuuza gundi ekibuuzo nga ne munyagwa agamba ngenda kukola ki balinako bakasiba nti baabwe omukubiriza ajja kuba kasiba nti omwaganya uza president amubuuze mukoze muto controllinga amaje biki ebyekisirusiru ebibabuuza ojegeera ekyakiddemu kati banagenda okutuuka ku Kyagulanyi nga baga nti akatigwa ekibuuze munyagwa nga ye bamugamba kubu ngana oshulira ngalambira nenga singa kibuuzo kya munyagwa kye ninakyo naye president tosobula kubanga president Museveni takyalina kyanyonyola ggwanga. President Museveni byanyonyola eggwanga n'abantu banyonyola babeeramu ansi kitegeeza nguzi era asooka bbawa amubuuza ebibuuzo asooka bbawa babbe ekkulu ne bakkuta bonna abamukubira kampeyini baani bonna basooka kukkuta nina kye nalabye nga tewali abuuza kibuuzo wabula ng'oli afa afunyeyo emmotoka olaba kyoyogedde nina kye nalabye omukulu bebe kulu abeera bwe yagenze ku interview eyo Adam Kungu ayagala nnyo okulaga ensi nti ali professional era abuuza ebibuuzo ku bebe kulu teyabuuza bibuuzo. I was like, now you're just doing a talk show, someone comes, talk goes, or you doing a question and answer. Adam Kungu abulako kujja ku program nga yambadde kyambalo kya movement kyabulako era njagala olabe omuntu wa NUP abanyonyola afuwa nnyo kulanga amucyankalanya n'abaana omulamu omutuufu tagukkiriza kuyitawo dakiika bbiri aba NUP kiki musubira okukola senga genda mpola kakati ate oli kakweka information wekali wano eni katugendeko mu bulango tagukkiriza kunnyonnyola kati debate eno tujesunga bitya eriwa ya Sunday gye tuliko mwesunga okuli ebirowoozo ebituufu nga biva kubanga nze ebirowoozo ebimanyi mba candidate aba NUP. Okay, candidate buli omanyi candidate omu that's the best. Abalaba Dikoyi naawe abalaba Dikoyi abalera bakkiriziganya bulungi ne Museveni okubeerawo nabo ne beesimbawo ko ne babeera bwe batyo tebalina buzibu. Producer tutayinayo kadde katono nnyo. Okay, tugenda kubeza producer atugoba kakati namba emu just katini nnyo akadde ke batuwadde ke tusigazaayo very soon tugenda Masaka buli omu agitunuulidde Masaka ogisuubiramu batuwadde ruutu embi naye keeba embi etya ruutu eriwa tesobola kubeera mbi batuwadde nga Masaka tugyetoola bwetoloozi nga bulijjo naye tesobola kubeera mbi kwenkana gye tubadde tutambulira gye tuyise wonna we batuwa Masaka Mpuuga ne Bwanika n'oyo Juliet Kakande mugenda kulaba ekintu kye mutalootanga nako eyo ye masse genda okusinga mu kalulu ng'esinga n'aluwa ketonye kagwake kabaleete patulo kenda amagye ne bagamalayo mu Uganda naye bagayiwa Masaka ate nomunengera babulya Mwami Museveni atuyambe atwongedde ogguma atya atumanyizizza emmundu ezo ne tiyagasi luyedde saso eri avuga nga tudduka nnyo kati erivuga twebuuza alikubye twebuuza teyakubye sasi balikubiddewa be bali era beebo akati ayongedde tugumya esasi lyavuganga buli kimu kyalo omuntu n'afuna ebiwabo kakati abantu bamanyidde Mwami Museveni ekintu kyakoze bannayuganda abamanyizizza obwongo bw'olutalo n'aluteeka mu kibuga. Anyway, mubadde balabi balungi mwebale kubanga mubadde ku The Truth Media mbadde ne namba emu tubadde ku Climax wosobola okujja buli kimu kachayi obula wakemiza kawooma kachayi kawo koyagala ke bakutabulira. Yes producer